nalabye Musumba Male nga avudde wabira Jose Chameleone ne Wizo ogenda nga beekisinga kesingira mu pub Male gundi sempa ogenda nga beekisingira benywegera mu public olwa ekisiyaga nempulya ne parliament ng'evuddeyo n'omuzinzi nempulya ne president Museveni ng'awera Uganda ebisiyaga tugenda kuddawa kuba mu masomero kiki tuyinza okukola kisooka ono propaganda y'ebisiyaga aliwo nze manyi Museveni yamuleese propaganda masomero bagamba abaana gye tebitandise kati ebisiyaga musango n'abazungu babirekawo bisiyaga musango ate so lubande gomola byavaawo kuva ddanga weebiri era musango mu mateeka ga Uganda mu section 145 ya Penal Code Act baga omuntu akola anyumya akaboozi mugere ebikukujju ogumusinga ogumukamuvi ekifuula nnenge ogumukamuvi maximum penalty ya myaka akusoba bulamu bwe bwonna yeyo Penal Code Act 146 egamba agezaako kikola attempt awulibwa attempt ng'okikola bamusiba emyaka 7 so Museveni atekawo propaganda nga ayita mu basajja baba bayayaye nga bamubajje baani abo tekawo propaganda akangemu ku bazungu akati ayagala kulaga abazungu nange ndake jukira sobola ofuguma pipeline bagibulokiza mu European Union kyekino kye bagamba akasuka gwali nagwo ayi kyalina kyagamba buli mulaka temunerabidde munange nsobola signing etteeka kuba bagenze bamukyabwe Somalia bamugobyeyo bakegenda ddayo uwo pipeline lubamula bakira ayina abachina be batongoza totally naku zinegende ekolaki etta ku bigere akati buli kimu kimwe ekyanze kati ye yafunye ngeriye gyatekawo propaganda ya mutambuzo webisiyaga afuna abasajja babo bamulya mu ngalo basali abali anta mongo ne Museveni mu ngalo bayite ebiteeka private members bill kagabate batekawo embeera mu Uganda teyina amateeka gaaki tuli ku bunkenke buli muzadde agamba ekisiyaga propaganda wa Museveni kiwambye propaganda wa Museveni yagwalese ekisiyaga kuvadda musango kugambira etteeka lya Penal Code ya 1920 kati ate no libaga oleta ate lyaki byakiyaye just kusaakanyamu musimanyi abipromotinga simanyi anatunula ng'omukazi simanyi because nalirire nyiri abanyi okola ki otuukiriza okuteeka mu nkola nze mbadde luzira mu apa n'ekitali buna kumbuza osi lwaki abasajja befuata mu bisiyaga wano amakwala mu kooti agamba ensonga zaffe za munda so nenga government agency enyini ya prison tekwata bali babisiyaga buna kuba bakwata ne ba protectinga munda babateeka mu sere naku 3 abala kasitabe honanga babata abala emisango mingi bisabaga nti ani nti onamulidde ebisiyaga eriyo gundi babambaza eriyo kano kasi ono shiba goba kwate ene kayunga musipanya afumbidwa se yakati boyisa bamukwata nga bamwambaza kimanyi X nimbaga ati X muntu ndabutunzi bamwambaza X naye nga yemola bwati ambuza yagamba kati gwe storage bamwambaza X babakutte banji buli goba kwata abamu babalekane bagenda balabateeka mu sseera kati oba ina government nga n'amateeka agaliwo tegateekesa mu nkola ate nga makambo life imprisonment kibonerezo ky'amaanyi ng'olya bisiyaga omyaka 7 ng'ogezaako bugeza kibonerezo nayo kyaki ky'amaanyi naye omusajja omulenzi yangamba oyo nti bennyini emikolo gy'abasiyazi egyo nga bakola embaga simanyi biki poliisi ebeekuuma ab'amayinja ab'amaanyi era bangamba yo n'omupoliisi nga naye musiyazi naye nga komanda mu Uganda nkunyuma bya bya Uganda badde apa n'abasiyazi bebakwata enkyana enkulu okisegeera kati bo bennyini regime ekaddiye ekuuma abasiyazi negamba tebalinaako buzibu naye ono olwokuba oyisaawo ebibye kakati agamba kakati tugenda okuleeta etteeka ebisiyaga bisuuse ebisiyaga si bipya misango mukadde ne amateeka weegali abakati abakoleki kati kindeeta ku so your propaganda yatambula oyo so yebeteke pepe na diversion za Museveni kankanga mu bazungu alabo baba naddiza mu bye bagamba ebyo kumugamba nti teyalonde bwayabakadde oba amafuta bamuddiramu union yevo wale yatugambye amabaati gana agekala mujja babaga akasonga katono ku Museveni byagoba bati 15 kali 15 ate kinene kya ono twategedde juzi nti UPA wamba abantu efumaganye government kansokere ku kirima kansokere mane songa ebisiyaga then waliwo kyogambye
Martin Sempa ku million yabawabidde namugambye yakozeemu ensobi yasoose genda ku police singa yabadde n'obujulizi yali badde agenda mu court direct. Ekyokubiri namugambye mu ndaba yange mu section z'ekugambye 145 ne 146 mateeka ga Uganda agaliwo siraba wakwatira mayanja nti yakoze sex mu ngeri kujoba yagezezaako okukola ki bagenda benywegera mu public. Kati ye problem eyo okonyegera mu public kitegeeza kulya Bisiyaga. You see? Kuyega ye propaganda Museveni gwagenda akola ki? Gwagenda asaka. Mabirizi ekikolwa ekyo gwe joli okiraba oti omusajja n'omusajja okwekakkanako ne benywegera. Buli omu alina answer ye. Devurande ajja kuwa answer ye. Seeka ajja kuwa answer ye. Omunywenja ajja kuwa answer ye. N'omutabi bajja kuwa ki? Kati ate gwe ojja kumpa answer. Nze njja kuwa answer ya mateeka nti bwe nsoma section 145 ne 146 za Penal Code Act teza mountinga to sex contrary to the order of nature. Teza mountinga to attempt. Kinzo bamulali wrong. Naye nsi tukitambuliza ku mpisa mateeka. Ensi tukitambuliza ku mateeka. Kyeva tukola amateeka. Buli omwana yetu obuyisa bwe. Nze empisa yange bweti. Nze empisa yange bweti mba munaakomawo. Kamilioni gwe tomulinaako buzibu. Legally speaking, nyizo bamunako obuzibu ku moral grounds. Naye mu legally siraba wagambira nti section zezo yazikoze eki. Yalina lyamenye lyonna. Nga tugalina wano. Naye abempisa omusumba Sempa izo bamunako ensonga ng'omusumba yayinza okwogera mu capacity y'engani omusumba. For example, Seeka bwajja n'agamba nti embizi mbi nnyo era tulyange embizi mbi nnyo. Nze ayiridde bankwata. Olina naawe eddembe lyerikiryanga bw'oyagala. So kati oli bw'aba ne muganda we n'agamba simanyi beekiisinze bakoze batya beegudde mu kafuba beenywegedde. Ndowooza ku mateeka galiwo kirina okugenda beyond that okuprovinga omusango ogwo. Then ku mpozi gwano ge bagenda otaaga ekimpatira gaabwe awo ge bayita ku speed ate opposition yaganjula tegamala ne gazikira twalaba nerya computer misuse act ate lyazikirawo ate likola tebatukwata sibakola buseba 18 gwe ligenda oteekebwa mu nkola nga oba kunywa dda beera byebimu bampita mu system ya contempt neryo pia ya amendment ekadde weeriri basibasira nyanzi n'abeera ku women prison ebbanga ddene tajja banywa okutenera baba charging ate terikola erikola bali kulya mu byobufuzi byabwe. Yes. Tumalirize n'ekya NUP okuvumaganya gavumenti ng'ewamba abantu mu drone zaayo ne batulugunya ng'ebasuubiza ssente. Kurayije yatulaze nti bulijjo ffe bye tulowooza birala nnyo. Manyi regime bwe kaddiwa. Regime bwe egenda ekaddiwa efuna ebizibu bingi. Ekisooka ssaawa eno balina ekizibu kya tocha international. UN yakamala okubayisaako report nti Uganda tocha yakoze eki yasusse. Mutocha gye balina embi bwetyo ne bagattako okugoba UN Human Rights mu Uganda bo tebaagala kubalingiriza naye bagamba bo batuufu kati ffe tukomedde eddembe ly'obuntu naye gwe alabiriza tukugobye kati tatalina we yakana musajja agamba nze bwano wendi nti eyi nze sitamidde nti yowa yimirira muti ate nyimirira ki tagezesa kati so point eriwo nti bo bennyini kiri clear nti demeri obuntu libasusi okulidinyira kiri nnomo nze bansibye n'abantu mu makomera bakunyuza gye bayita mu bisafe house ebyo bigundi bisemwayi simanyi waliwo simanyi CI ya polisi batulugunya abasajja ne babakuba omulugunya nga abamu afumba amazzi ku paka awo n'agakuyira ku skin nagatokwatawo nagakuyira ojja kwogera tocha zonna bazikola kati si kipya okwokya omuntu paasi naye kati ate ekyo olina okikomparinga n'embeera y'abantu baffe gye bakola ki gye babeeramu aye naffe gye tuwangalyamu abo balwanyi nakyemalira akwata sente zonna n'azibanga yekayeka yazikola ki yazirina buli kimu n'akibulookinga akati omuntu gwe batulugunyiza gwe bawokyeza paasi abeera akyali awo n'awulya obulumi nga bumuluma aba ali awo omanyi abakazi n'abaana omwana agagamba dadi anti ebitaamu etandise aba akyali awo Land Road n'agikonkona akati aba akyali awo nga bafaana essimu bubi wakulayije nti jangu wano waliwo obukadde 10 oba 2 okyuse ki statement akati yegonzagonzaamu awo n'agamba nzikiriza obasikiriza soka n'agala ogaana teekawo omugongo
Neoge ogamba ko mukyala nti mwami zo bwavu bunzi sita gwe kenyine gwa ina amabwa neza ndeka zatubuze buli omwe ayagala kuba bulungi buli omwe akolerera sente genda kamera unaku lumu okole ki kigwe batuwe sente zaffe bagenda kuwa security so abantu abamu tukira kunyereka abantu abamu banyereka mukuba tukira kunyereka funza amu nange nkutegeera kunyereka kira kakyalo omuntu kuga atuuka n'atya n'awanika kugamba abadde alina ku omulala kwata bya nakola ki embeera bwe musukkako bwemuyinza amaana gemuyinze amaana ekyo kibapaza t-shirt no apology nti singa nakola apology nabadde olonyerese towanika kunyereka kwe kuwanika nti kuva dda mbagamba nze nemera ku kituufu akati bagala olwokuba tukusibye ebbanga ddene wetune tukute kyebogera okuva lebampisako warrant kogwenedde bakiteka because omulema obeera oguvuddeko naye embeera ebanzibwe yekomera nembeera y'ensi kati omusajja yamususeeko ye nakola ki era eri abasibe bangi atuuka n'aguma nagaa naye omusango saaguzza nembeera nemusukkako limandi neba limandi etaggwa nagamba kangende ngukkirize ekyo kikole ki kiggwe endalabi wano mwogera nnyo okubaseegenya nessewanyana kakati abasajja bakola ddiiru babuze nenga naye bano abasajja bano bali bakozeko obusibe obuwanvu abasajja gwe baddiru yakolebwa okiwagira tokinako tabu yadde nyinza obba nkinako tabu ku moral grounds naye omusibe yennyini yasinga okutegeera embeera gy'abakola ki kyayitamu eri ate mu omuntu abandoninga abantu bali omuntu abandoninga abasajja bakoze obusibe abo Kyagulanyi omukulembeze wa NUP simulako mu kooti y'abaseegirina bw'oba mulako gojja ku bw'asindikawo Shamimu Malendo olwabaako kiraba bwe mutu mpuga bwagenda lukwago bwagenda bwe mutu omuli simplistic naye ng'oli bamusiga mama sigura ga Museveni mabiri tubigonza muri simplistic naye ng'oli ali mu mpuku yakufa bali abasajja bamangiriza ba prison kasito genda yongo wakanya Museveni alabya ddalanga oyagala kumutta kubanga osigwa osanga omuntu yagufuna ku merit yagufuna olwokuba kitaawe alina wakola yawogana by'abashayija yagufuna olwokuba singawe minister kakati bwabala bandi mwakanya government oboli oziba walya baba yise batuyisa bubi nnyo kati gaive mu apa nyanga n'okulya emmere yanga n'okufuma ekigo bagamba waliwo osi yagamba Segirinya yawisa aketereka tere kutula ku ntebe atenga olokika kicho tere kutula ku ntebe yayisize teka muli wano wange tere kutula ku ntebe musimanyi bakosa akabalwa ne kafulume bwe nyabana abagamba simanyi kumala mwaka simanyi kumala myezi emekanti tuje mujja funa ngamwe samugere musoma mateka ga prison ngate mugasoma mutudde so persecution eri mu buli kika naye mu abasigala ebwe temu supporting abantu bali ludawa waliwo ebaruwa ndoza jina tisekawo eyabana b'NUP abali mu apa abagamba nti babanku ku police mundu bali bagala kintu kimbaloya ni bali bacha banyibaga nafe bajja tukwatirako so too simplistic ndi yasindika mpuga kali baba yasindika mpuga ne lukwago lwachi kakati avaya afuve nyamu sinkani neta ya musisinkanye chawede yagenze lwachi dirwe mu Rumanyo jifure twakola diru so era Kyagulanyi akubuuza lunye tukole diru ki kati yali tukole ki yali gitegedde atya yata abakyaliranga Kono toza kumanya ifamu sabo jota yingira omala kuyingira yo lokoteko nganze ngeze nenzira nenkunyumizaako ne era embozi nyumye se bibo baba ibikola ki ebichuka kati bomala okulekerera abasibe ali ne basubira abasiba abasigalenga bakyali kuki ekimu ala basibe batu kane banyereka oba Segirinya anyereka oba Sewanyana anyereka naga gunyinze because kankubudde from public life ina problem nti ebisere bintu byetukola tuba twesikane family za family yagala okulaba ngoli awo nga tewegoba ngatoina buzi yes public life eno gyetukola yo egamba nedda era bakirala egamba osaaga bwefula aine emirembe otulidde oluku hakati bwosanga Segirinya ina mama wenga awo yasimanyi wana njaba mute Sewanyana ina mukazi waga omala njaba mukazi banga njaba koleki bamute side eno ngeriyo NUP era sona anko sendeza abana mateeka kuwadde Shamimu Malende aluwa era Malende yawoza nnyo paka we yalwala awo n'agenda Kenya bagamba nti okweyogeza nti diba lyengo lirera bambuuza wali lyaleraani lyali omugenzi baba kakati ate dibalirera omugenzi baba kitegeeza litta
Malende yayimira mu misango gya Sigiri ne bamuwa obutwa n'agenda gundi Mathias Mpuuga omusango n'aguggusa nga bwe yaguuza dde okuyambala shiggawo n'agenda experience Masaka baawozaayo ki ogenda bali bagaa no objection tebakyali kuwoza kati baawozaa ki egereza credit tumwa yabwere bagenda ku mukolo gutongoza ddiiru yali etuukiddwako ti gavumenti ewanise ekkiriza bano banyerese nti bwe munyerese katubakole ki katubate Babeero gye baafuna eringa ya Mumbere bagamba baamuta naye gwe gwali omulabyeko ng'atambula e Kampala ne Kasese tagenda yanyereka rimandi yali kakati naye ewe nayiva ku ngeri ya bano abasajja gye batwalamu obusibe bwa Museveni buli dangerous obusibe bwa Museveni butta mukunga Museveni gatta muganda wa gundi wa Besigye ekifeefu bamuyita musaasizi ye luzire yo abo bamwabiki agenda ovaayo n'agiramu awo simanyi omusaayi simanyi gwegasseemu biki byakawera bwali butwa n'afa obusibe bwa Museveni bwatta Paulo Muwanga bamusibawa mu kiapanga bawambye wano bagiramu bbanga tono n'afa so Museveni battawa family emiti baki Dr. Kiyingi basajja babiri bafiira mu apa so obusibe bwa Museveni butta obusibe bwa Museveni bulwaza ate omusibe yeetaaga nnyo essuubi okulabanga mumugobako mulimulaga nti muli wamu naye naye bano lugira buti bajjukirawo bujukizi eriredde kumitimbagano teekayo ka free manya hashtag omusibe talina byakozesa Human Rights yavuddeyo neeyita gundi kuba gundi Eric we yateebwa yagenda n'akola report ndoza statement kati ate yakoze statement endala kati yamuyise ajja akola ate statement endala yakoze statement ebbi tusuubireye omulamwa Human Rights yakiyaye oyo omukazi wangali asaana kukwata bukwasi kuba yamuyise amuyitira ki agende atangaze ku statement ebbi ye yamugambye ki ekirala yasoka n'agamba amaje security wangade yamugambye ki ekirala Eric amanyi gyayogerera okitegeera bwe yali mu commission yawandiika yamugaye konti njijjeeyo anti alina kino ekitambula oludde luno kiyayogera embuya Human Rights Commission eri competent etali ne yawangadde ewoza amusimanya abasirikale namwe mbayiikiriza nnyo simanyi tewali kiwamba bantu ate gamba eti omuntu ali ku social media ali ku press conference mbujangu tangaze kuyogera mu press conference kyayogerera embuya bo bagende ku bibaniko bibalina musajja bamuveeko yabwa complaint hali bamwagaza ki nero okubanja ayi bakolera bonna bali awo bapalapalanya no yo mwana yagenze ku press conference kanisa kankubulira era bino byetu ebisibe by'ekidongo nze bwenzija wano nembera ku page nenjogera ebyo si byakola mu kooti olino leeta obujulizi sipala pase ku by'enogera bino bya street togera bya street ebikola ki nebiggwa mu kooti oleta obujulizi kati omwana yagenda Eric yagenda mu commission n'awaaba kati commission efaayo ki yenoonyereza omusango gwayo oba kituufu wasituufu diro yaka yakola yakugera mu mawulire nga teyakola yakugjayo complaint ate yayinza noba wabira enkya mu kooti ebyaddala nga si bya complaint ebyo bana agamba nti yatuuka mu mawulire nga bajjayo obutambi butemwina makulu kati alayidde wali abadde ku oath kati akutte bayibuli alayidde nti ze bantulugunya kyekimu era kyetukola mu makooti walaba wano abatagundi kiggundu bagaa nti batta kirumira nti bakuba ne bakuba buli wantu ne bagaa teekawo omukono era basiba nojja basalamu apa n'agamba waayo nali nfa n'ateekawo muki era bw'ojja mu kooti ng'ogamba abo balimba nze omukono saagusaako lwakuyagalira bankaka era bwe gatubisazaamu kati abantu balina era tetulina kyamaanyi nnyo kyetusuubira mu Human Rights ne Eric Commission mpozi nga diiru ya Eric bweba yabaddemu n'okujja mu Human Rights era ajja genda bamweka balance alina eddembe ery'obwebango naye akube empapula ze tujja alibona ayitayo ebbanga tujja muyita aguteekeyo mu High Court mmwe abawaabire omuntu yenna agasobola wabira mu High Court ng'akasente kaweddewo kati anamukolera kinna kyemalira yanyerese embeera yamususeeko peji yaffe ya Facebook bagiyita batya Mabirizi tuve wano Uganda Pose Interests Facebook Twitter Male Mabirizi HKK usekana za nsibira n'abajudiciary bonna bagamba zikola ki WhatsApp ndowooza 7872630086 teri kunyereka
ate kati Museveni nabukoze bwamezi kati bakyangamba ki tokyalina kye baŋŋamba okuva le bampisako waranti nga bagamba bw'osikala obunyidde ne Museveni tebajja kukwata nembaga temummanyiira ne bansiba ne bayita mu bamangereza bani ba OC omusajja ajje tumute ne baga temummanyiira kankolo obusi ne bakola rulingi yawe mu November tikakati bwekibituuse kati oyagala kutagenda weetonde ne bagamba njabumula kati nabo maze bakyamanjaaki tugenda mmete tukyasonga mbe Fumuruka ffe genda babadde bebasenga balowooza mbu simanyi pamiti era ojagala omukulu agireete ogwo omusango guli mu kkooti mbadde ngooza n'ogwozanga nze bulijjo nkusubwa badde nga nzijemmewo n'ogaana okunkyalira kati mabulya mmere bwe mutwe mujje naye tujja batendeka mpola wakwata muntu ogenda omulabya amakulu ga Museveni mabi amakulu ga Museveni mabi bantu balya bubi tebaba na sabbuuni tebaba na jirita omusajja ne jirita emubula esala enjala naye mumbere nga muga abamusiba ali eyo muntu waffe gavumenti emulabirira ali kawunga kaffe omusolo gwaffe ali goyinza okalya ye naye kyala Museveni engeri gyatunoonyamu gyaga otutta then olina obusibe bwera expensive okububeeramu buli kintu kyona bwekiba kirina okuba packed oba nabeezaawo tyomwaka omulamba naye bannayuganda mbebaza batubeereddewo ba fundraising ne tubumala bagende mu maaso yes era omulimu gwo bawukola bakadde baffe abalungi bwete butambuddemu ne mukadde waffe munnamateeka Male Mabirizi ensonga ze oziwulidde akugambye rule of law no apology amanya omwana soda aba Erushadai Money Service International amakanda gaabwe gali South Africa basindika sente okuzetoloza ensi eno yonna ba inboxing bazikutambulize bulungi aba ababeti akaabwe nakabagambye gendo betinge company ya muna Uganda President Museveni yatugamba bubu bahe Uganda build Uganda kulwa katonda n'ensi ya Export TV to the world.